ebintu ebyenjawulo abantu abenjawulo nga buli omu ayogera byayogera omanyi Kulannama n'omwami we Jumba engeri gye bakolamu emirimu gyabwe kale oyinza obutabitegeera oluusi n'obirabanga ebyokusaaga nga biri awo bwe bityo n'ensonga eno ey'okubeera nti Kulannama yalwala nga twasooka kulowooza munnange nti birabika si bituufu naye sooka otuwe ku Kulannama tuwulire ku kyagamba then nkomewo. Laboratory yabwe bakeberera ne bangamba kino ekibumba kyetaaga kutwala Germany kirongosebwe oba kijjibwemu ofune ekirala kyokwatagana nakyo omubiregwo. Bakabo ne bannyabo nze ndi mukazi mukulu ate nzadde nkaddiye. Bwe ntunula nga ngenda kujjawo ekintu ekyakawumbi ng'ate abaana bange bakyetaaga obusobozi oluusi ku bye nnina ntera okkaayana ennyo n'omwami wange n'ambuuza nti gw'olowooza ssente oba ebintu ebiramu ffe tuli ku byabakitafu oba ku byabanyaffe obulamu bwo bwe businga ne mugamba nno at least nfe mbonyebonye n'obulwadde emyaka gyonna. Basaba ne bannyabo nze nali sifaanana bwe nti yensonga lwaki mumpita ow'emyaka 7 naye nga ne gwenzirako ogwokusatu tannagiweza emyaka 7. Kakati obutwa buno bunkosezza ate bw'oba toyita mu peni ya muntu nga tasobola gikwazikamu tosobola giwulira nga nakwazise mu peni gye mpitiddemu emyaka egyo gyonna oyinza okunsaasira. Nze bwe mulaba abasawo babadde bakola omulimu gwabwe ne banzijanjaba mu butuufu ne mpulira nga nteredde nensobola n'okuzaala omwana naye buli lw'ozaala omwana ng'ekiwumba kittuka buli lw'ozaala omwana temwerabira nali lubuto lwa bisaso nga lukulu ate ne bankola operation ne banzijamu n'akalulu omwana ne bamuwa omukka mu kundi mu oxygen mwasiza nze eno ne banzijamu akalulwe era newe mundaba wano ndi casualty sirina kalulwe kyevulaba nali nsaba n'ekyobulema mu parliament. Kale basaba ne bannyabo obulwadde obwange tebuliimu kwejinga tebuliimu kwekoza mu abanvuma mbu simanyi njagala ssente za President Museveni nedda si bwe kiri ate teriyo mugagga abeera na kawumbi ku akawunti omuntu gwe bayita omugagga ssente ezo zibeera mu property. Laboratory yabwe bakeberera ne bangamba kino ekibumba kyetaaga emyaka egiyise ng'etaano ku 7 awo Bukedde yafulumyako ku ggulire nga bagamba Kulannama yali aweereddwa obutwa. Mu kuweebwa obutwa obwo bwe buzze bumukosa mpaka waali kati ndooza wayise ennaku nga 2 ng'asazeeko kati enviiri. Twasooka kulaba Kulannama ng'abaddewo NRM ate tugenda okulaba asalize kati ali ku Nuupu ayogera ku Nuupu ayogera ku President wa Nuupu Robert Kyagulanyi nga twebuuza kiki ekigenda mu maaso. Kulannama abala kaki nga bwe twamumanyira nti oluusi abeerabeeramu n'ebyokusaaga waayi tusooka ne tubibuusa amaaso naye kyandibanga omukyalo ono mulwadde nno ebiri serious akalulwe nga kamulya mpola mpola kuba baawe Jumba yavaayo n'ategeeza nti kati asigazza emyezi 3 gye baamuwa okubeera ng'akyali mu bulamu bw'ensi. Tuyinza okukitwala ng'ekyokusaaga naye nga bya ddala omukyalo ono yeetaaga buyambi bangi nnyo muvuddeyo nga mubitwala ng'ebyokusaaga sarcastically bwe batyo naye munnange tosobola kumanya kisula wa munno nga si ggwe asulayo. Oluusi kale omuntu ayinza okusaaga naye n'okusaaga ne kubaako weekukoma. Kale tuyinza okugamba nti yesu ayagala ssente oba kale ayina ebibye byayisaawo but to this level up to this extent nti akole bino byonna mpaka waneeno. So ebyokusaaga tusooke tubizze ebbali omukyalo ono yandibanga yeetaaga obuyambi bwaffe ng'obudde bukyali ate tuleme gamba bambi yatugamba kale bakyogerako nga ffe tulowooza byakusaaga so biyinza okuba nga si byakusaaga nga bya ddala obuyambi bwo abwetaagira ddala nno n'okusinga bye tulowooza. Nga tuvuddeko sayidi eyo ewa Kulannama nina Rose obedda ndooza mulaba ebitambula ku social media nga yabadde Sembabule omanyi ye Simbawe Sembabule woman MP